Uganda ne babawa omukisa ogw'amaanyi naye bagamba nti service delivery ekyaganye bakyuseemu batandika okulonda ku ba NRM. Ekisooka njagala okwebaza muganda wange Lutamaguzi. Lumu twali tunyumiza omanya atambudde nnyo amawanga era abalina Kaseke banyiga epeesa eddungi ayogera mukozi ekituufu. Omanyi kizibu nnyo okusanga omwogezi w'oku mikolo nga mukozi ate nga mwogezi mulungi abaako ekimu kyasobola ennyo nga kyetanira. So n'olwekyo banyiga epeesa eddungi yaŋŋamba nti yagendako e Wales teboogera Lungereza ate nga bali mu United Kingdom. Bwe kiri. So n'olwekyo bannakampala balina okumanya ekintu kimu obwetaavu nekyetwagala byanjawulo. Obwetaavu nekyoyagala kiriwo ekisinga okubeera ekikulu. Bwetaavu twagala nnyo opposition nga bannakampala. Omuntu ayagala okusiba ssaawa ladonga eyo eyiyo. Kituufu. Naye bw'afuna omulimu ekizibu kyesiba ssaawa eba suuti ku interview. Bwe bwetaavu okusesa n'okusekerera byanjawulo. Oyinza okuba oyimiridde wano ng'abantu baseka gwe nolowooza obasesa kumbe bakusekerera tewasibye empale mutakaali bweru. So nga ate okubasesa kirungi n'okusekerera byanjawulo. Kati abantu bangi tebaawula. Ffe bannakampala tulaga okutegeera ensonga eyo. Waliwo omusajja twamusanga nayo kwotusipa n'atunyumiza n'atugamba nti woba ogula ettaka weetaaga looya. Mujjukidde. Weetaaga save. Omulala ani? Yagala weetaaga n'omutamiivu ali ku kyalaawo. Naye n'atugamba nti ate omutamiivu yakuwa ettaka eryo owakawalagi bali obasasudde butindo kubanga yamanye ebizibu ebiri ku ttaka eryo. Yakubuulira nti yakalitunda emirundi 3 wayitawo omusambwa tojja kusobolawo. Waliwo ssenga waawe yagaana obateerako omukono yafa. Buli agula afa. Naye nga yasembayo bwalayisi yakuwa ettaka ow'oku kyalo. Save takuwa ttaka, looya takuwa ttaka. Omutavivu w'oku kyalo oyo yakugamba nti afaanagana nga kanywanyi wange omumanyi owaawo. Mmanyi. Anansonyiwa mutaagala. Yakuwa ettaka. Omutamivu w'oku kyalo owa bigalo eno ogimanyi yakuwa ettaka. Ayagala katooti keebi olukamuwa mwemweno musasula naye awo waaliko ebizibu yakuwa ettaka. Aliwo musikubo lya musambwa. Kampala yeetaaga abantu abamanyi Kampala. Si bali betugamba mbu bamaanyi nnyo. Twagala abantu abali practical not theory. Tukaayanye tusomye amateeka twewadde ebitiibwa solution. No, ekyo kikyamu n'okugamba nti opposition yeyina Kampala. Opposition bannakampala abalonzi babadde batuwa ekibuga bakituwa ku Ssebaana nga abakulembeze ba DP. Ne bakituwa ku Ssebaggala nga abakulembeze ba DP ng'amagombolola gonna ga DP. Nikakati mukirina. Ne bakituwa okuva ku Lukwago emyaka 10. 15. Opposition FDC nekikulembera nga bibangi. NRM tekikulemberangako ebeera eno mu magombolola gy'ebbira. Yakoma kuyiga. Kati abantu tubagamba ki? Abantu balowooza nuupu ya mwaka gumu. Okuva eri mu DP tubadde tujjanga ffe kibuga naye nga tetunnanyiga peesa tuufu. Kati peesa tuufu solution eri ki? Kwe kuleeta nze nkugamba abantu bonna balungi. Nze kati kaneeyogereko nga nze najja mu bukulembeze nga Jennifer avuluze Lukwago nga ffenna tubenyikivu. Naye ne mmanya Lukwago bamugobye mu ofiisi mu bukyamu. Kiyali aliko kyekituufu. Naye olw'okuba nti Katonda yantonda njagala nnyo local government. Era abantu bagamba Mmeeya agenda mu parliament nedda njagala nnyo okulinaana abantu okukyusa obwongo bw'abantu. Nakola programu ne Jennifer. Ng'ebiseera ebyo tutambula na Jennifer. Waliwo abali bagala ogamba nti walidde. Batembeeyi bagamba Mulyannyama era bagamba Mulyannyama kati ndowooza yalidde ne ntwala Jennifer kuleekaana road Boston. Ne mujjayo ne mutwala ewaffe mu Kirombe Rukuli. Ne mujjayo ne mutwala ebbunga. Eri okugenda ewa Ham. Kati zo zonna enguudo nkole. Jennifer n'agamba laba abantu abasasula property rents n'amaduuka ne mutwala ekatwe ewaffe ku ttaawo. Jennifer n'agamba katugenda kuwa ssente onaasaba abantu ettaka tetulina ssente zisasula ne ngamba ngenda kusaba abantu ttaka. Bannabyabufuzi ne baŋŋamba Mulyannyama weetulisizzaako bo mumanye ettaka. Omukazi tebamusemberera. Tebamusemberera. Abantu bagenda kuwa ttaka. Nentandika okutambula mu nkuba ne LC era buli webasasula wa LC omutwalo kinnuma nnyo kuba abakozi nentambula ne bakansala abange abantu awo wonna twasa nekola enguudo Lukuli Honorable Kyanjoyo yannyamba nnyo. Era waliwo gundi kya justice omulamba ali mu Supreme Court ali awo ewaffe Lukuli
juzi twageneyo nga nina oluguudo lw'emusala lutakasenya luyitawo ku maati luyiteno bahona lebokakoza bonna nabaga sijja kwogera nabo njagala omusajja ogwo Mulyannyama bwe nageneyo nangaawo oyagala kinaga menya kikomera ekike awo kasenya road wogiyingira ogende ku maati kyokka amanyi amateeka nti yetaaga compensation agamba sijja kugitwala kubanga musajja gwe twakulabamu ekyamu tulina okuva mu office ne twefiiriza nze political head nze Mulyannyama nze gundi ne tugenda bannakampala basafalinga kankubulire nosoma juzi nali nkola bwenti nsoma state of address Makindi nendabanga basasula omusolo ne tuyisa ne target katono ne mukisoma nga kyakunyiziza ati nga ndaba bo bannamakindi bannakampala basasula omusolo mu bulumi ne returns omuntu alina edduuka eryo akasawo ka sukaali akafunako omutwalo gumu n'ekitundu akatundira emyezi egi epakiti ya sigala era ekisingamu mazzi agagagoni abasaaluuni banaaza mu mitwe kati enviiri basasula 13 naye basasula omusolo naye batambula batya mwe muli ku sitewoolo ebyo byetaaga omuntu abimanyi abagenda mu mateeka bagende ffe tujje bamukono mukono kati nsonga yajuwa kaali okutereeza kibuga yajuwa kaali tulaba lutamaguzi nga ataddemu gambutusi ensonga teri wa lead of opposition abantu bekwasa mpuuga kuli kimu mpuuga akoleki kebe struggle gitwalimu Bulenda Nabukenya oyo mugerezaako nnyo yakola keeki ya Museveni amazaalibwa gwe nga si MP ekituufu muwanga ukivumbi okutandika popular resistance teyali mu MP popular resistance against life presidency kakande bani tetubadde ba MP ba Mulyannyama reform agenda neryoke yingirawo abaana kati ng'olina abaana nga ba Musiri Makindi yasobola okukamandinga ekibuga n'atandika struggle etete enkyukakyuka tekyetaaga kuba MP tekyetaaga kuba ki oyina bafuutu soja kubateekamu mutima lwaki twagala obukulembeze mu nsi muno era omulimu kati gwe nnina omukulu ng'ogyeko ekibuga kwe kugenda mu inbox z'abaana baffe abali kwonulayi obagamba ani tageti si mpuuga si Lugundi Mulyannyama si Kyagulanyi si Besigye si Lukwago si Mulyannyama si Katikkiro target aba Museveni tuleme kubeera misguided missile gye basindika okukuba wano nekuba bbali si embaga abantu bawasa dda g'osuubidde embaga ya Nyeko eyinza okufaanagana eya Museveni ensanvu ate enyako nungi naye balinga abagamba nti no kakati gw'oli muvubuka onasembera otya kati onagenda otya okusembera mu kyaki emyaka 5 ng'oli MP nga tosembera abo boolina okusobola kwetereeza soka ofuna omuntu ye mwana waani afaanana bw'atyo gw'ogenda okukuuma emyaka 5 tuli mu struggle esatu onyumya struggle naye nga wakiri omusala gujja bali bajeneti babawasizanga ku mberenge boogamba mbu ba Museveni tebakolanga mbaga zaali Tanzania embeera y'ebiseera ebyo gimanyi tususizzaamu katono naye abaana balina okuwasa bakutya okusussaamu katono waliwo ensonga nayo katugyogereko katono nnyo nga tonambuuza kirala ekibuga nze kankubuulire nze sigenda kaanira sente ze batuwa ne bwe ziba ntono waliwo omukwano gwange bakidde awo oba waliwo omusiraamu wange sojuzi yakulira embaga gundi ya saaliwo gundi waiswa bakola naye hijja musoke newomuwa $5,000,000 asobola okukolera embaga natoli ne bamuwa $2,000,000 nemulema nga tuli transparent n'amazima mukola embaga ennungi tusobola okukola enguudo bannamakinde ne basanyuka bannakawempe kubanga naye Jennifer kankubuulire Jennifer bamuwako sente nyingi ekibuga kyakyuka tusooke tubeere transparent amagombolola mu gasembezi ku mulembe gwa Sebaana ne olaba ebintu byawangaala nga teri contractor gwe basasula nga meeya w'e Makindi ne bakansala tebalambudde meeya n'asayinga certificate babanga agenda kukola Makindi ze simanya na kumanya oba yateekako caravans zifaana zitya oba biki bakuyita kwegayirira abantu akuyitako contractor ng'avuga mmotoka ndala bamuwadde luguudo olulala enguudo zonna n'alibadde kati Makindi empeweddeko waliwo obuguudo nga Kakonge simanya gundi twali twabuwa abantu bonna baayimirira ensimbi ziri eri waggulu simanya ebyo monitoringa sibimanyi nze bwe nsaba ettaka simanyi na document gyebako gundi erimu alina kukozesa ki wano mala mu kikaaki byonna sibirina kyebampa documenti watya nga togenze ku ntebe eri waggulu n'osigalawo oli awo naye ebyo ne bikyuka tebikyasobola waliwo omuzanyi nga tateebesa mutwe yali Peter Crouch nga gwe
waliwo omuzanyi yali mwaseno nga talinnya nnyonyi ayita wansi balungi nnyo ne muyina omutakamu ekyo kiri extra okusobola omukozesa ennamba entuufu waliwo omuzanyi ng'omuteeka mabega ffe mu kesisi tulina omuzanyi bamuyita kagawa bagenda bamuteeka mu bbiri naye ng'ate kagawa yeetaaga wali mu maaso alina anagolo kubanga muntu asala asobole okuteeba mangu gw'omuteeka mu bbiri agenda okutuuka eno ng'akooye nakigamba kooki olina kukyusa mu bukyusa olina kukyusa mu nnonda ya ttiimu bonna balungi balina okubeera mu struggle balina okubeera mu bifo naye ennonda ya ttiimu awo namba ki gwe gyogamba nti eno nze bwemunagimpa ekibuga kisaana omuntu omukozi kyonna wamu kirambalamba wamu kirambalamba ate si mulala womanyire omuntu omukozi twali mu covid abantu bonna badduka ne bagamba baleeta emmere neŋŋenda ekatwe mu kisaawe nga bagamba Mmeeya alina okubaawo bonna abantu bagidduka nga bagamba tebajja gaba mmere eyo ya gavumenti nemmanya kubanze nali mmanya ekiri ku ground abantu bafa enjala omuntu asobola kutambula genda wabakadde be Masaka tebamukkiriza ekijja kijje ya gavumenti nekogigabe ne minisita ogwanga ninga tugabe emmere nagabe emmere okumanya abantu bamanyi mu ggwanga lyonna abantu baagala abakozi era mu abakulembeze abandaba mukolera abantu akalulu akasooka aka 2016 nafuna obululu emitwalo 2 kano nafunye 5 ebwe guli municipality zonna teri Mmeeya yakikoze mu Kampala ayasinga okufuna obululu gundi Honorable Sami Marende mukama ya musasi yasuusemu yafuna obululu 3 mugumu omutwalo Lord Mmeeya nafuna 19 ayaddako Mulyannyama abasigadde bonna bali mu 2 okujja ka Rosias naye yatuuka mu 3 kitundu ekibuuzo kiri wano ninnya ekibuuzo kiri wano otulaze ekifaananyi ekituufu ekyalwaki oba oli emirimu tegitambula n'otulaga engeri gye giyinza okutambulamu era n'otuwa n'essuubi nti gweweetaaga okuba nti entebe ennene ogitulamuko olaga ebintu binatambula abantu tebakugambye nti oli mool mu nteekateeka y'okuba nti nno gwe woonojja kiyinza okusoboka okulaba nga oli mu nteesaganya ne Kisaka oli mu nteesaganya ne minisita wa Kampala oli mu nteesaganya n'omukulembeze w'eggwanga sigenda kumala budde kunyonyola kifo kya Lord Mmeeya oba kya Mmeeya oba kyani njagala anaabeera Idi tutuulaawo tunoonyeeyo ennyingo 2 ze tugenda okunafuya mwami Museveni ng'akyawuliriza ng'omuzannyo yali yanafuya bya security yes mu kibuga tetulina kye tukutteko ensonga zonna tusobola zimala singa okwata ku nguudo n'emyala ne kasasiro abantu ne bagamba nti n'abantu n'okola assessment y'omusolo ennungi ebizigadde bite omwaka ogwokubinoza kakatale Honorable buli muntu yenna akwata ensonga 2 oba n'azimaliriza ne woba oyina mukyala we gwe kanya mulabirira ajja tuukirizaako kimu abanga agenda naye omwami ono newawe bajja mugamba naye omanyi kyatukola naye ffe tetulinawo kye tuyinza kugamba Lukyamuzi yafuga wano bannalubaga ng'ali ku kimu environment federal environment ne kati nze kikyendaga abantu omuntu alise kusala amalodi ayinza okukkiriza nze waliwo enkuba weetonnya nembeera ebbanda nga sagala na muntu ampita Mmeeya naye abasigadde abantu bo bali awo buli omu agamba tuli ffe bakulembeze nga waliwo enkuba weetonnya nogamba mukama ngende mpita ntya ku Kayemba road mpita ntya ekikuba mutwe nina n'ensonyi buli naku n'ogenda ekikuba mutwe nga weetondera abantu noyite yekansanga noyita wa noyite nebusega no genda ku kikuba wali okuva ebusega ekigenda ku lukadde Kampala oyo ogenda wali emugongo oyo Kampala genda wano waliwo juza akasawe gye nagenda bakayita kasendi ekalwano kabowa Allahu akbar nga tusobola kukkiriza nti oli mu Kampala ove wa dini ogenda kabowa ku kisawe wangulugu webale nnyo n'enguudo eza kolansi magombe waliwo omuntu gwe nabadde naye ekiro naŋŋamba ebinnya bino birina abiteekamu ssente birina sponsor era naye Museveni abitemu omukono kubanga singa bate tabinamu mukono lwaki tateekamu amaanyi n'okola ggulu n'okola enguudo ez'eyibanda okutuuka ekisolo zonna nkole naye wano abantu abavaamu omusolo gwabwe omuntu yakagulawo edduuka myezi 3 n'omusaba income tax miliyoni 3 bw'aba abirinamu omukono gwe oli mweteefuteefu okumusinkana mugaye muzeeyi kyetaaga kusinkagana Museveni kyetaaga musinkagana okusobola okukola omugenzi Sebaana yaŋŋamba communication muwandiikire asobola okuba nga ng'emyaka gye ate era yanaabaako
lika naawe bila biri mukaga bintu bizo okukyuka embeera eriwo tegenda mukiriza n'emyaka mama twagala abeerenga owe twagala Museveni atuuke nga Salva Kiir tulabirawo nga ayitira sibula akadde katugenzeeko sibula so n'olwekyo bannakampala tugenda kukola kyonna ekisoboka ekirungi Lord Mayor yavuddeyo abadde abawadde honeymoon naye tobuuliriza kubiri kubanga tugenda kumala obudde tutandikire kuzina enguudo tutambule bano abasajja bagenda kukozesa omukisa ogwo okubeera n'obukiiko obwo ngeri ebintu bifa tetubawa budde so bannakampala tusiibule Mmeeya ekizibu kya Kampala si baana ba Nuupu bakansala si Kyagulanyi si Mulyannyama tubadde mu opposition ng'era yena nnyini Kampala nga bafunayo eggombolo emu ya Nyakaana so n'olwekyo ffe tuli bamalirivu nze Mulyannyama enguudo zaffe neebaza bannamakindye enguudo ezo ezigenda okukolebwa mu February abasinga baatuwadde ettaka Luwafu Kayemba Road Gogonya abakyalina obuzibu bannamuwongo ate abakulembeze be babateekamu ekyo nti ssente weeziri kana kaffe katereera akava wano wansi ku Rospa ne kambuka waggulu ku Country Resort twaline abantu era bampa ttaka so banaye mbeegayiridde mu programu eno tuzzaawo ekikomera kyo ze ssente weeziri tuzzaawo septic tank tukola access radio tukyusa amasanyalaze ezo ssente mu gundi mweziri nayogedde ne kasita otuwa ettaka ate nammwe mbagamba bw'otuwa ettaka ensi ekyuse woba oteekateekawo obuntu bwo Bumeeya nze nembeerawo give and take omukazi ayagala mukwano nze njagala ssanyu naawe ompadde ettaka nange nja kwogera n'aba physical planner muteekewo obuduuka bwammwe tweyanza nnyo tweyanzege tubadde ne Mmeeya Mulyannyama w'emakindye naye ng'ekifo kya Lord Mayor akyagala agamba 226 oba oliawo ennamba wezinakyukakyukamu awo naaba nga yakuttemu ebintu byanditerera kubanga asuubira project agisobola nnyo bulungi atugambye nti omutamiivu gwe gwalabanga alasobola ate yakuguza ettaka okusinga abasigadde sigala mala wa Terefayina yaffe ayi Katonda akuuma maaso moji.